tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira kitundu kyaffe ekyakubiri ky'amakya g'olunaku lwaleero ama tukwekitibwa n'amatendo atwaniriza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina ddala ya nange nnyongera okulamusaako mukwano gwange nti okola ky'amaanyi nnyo gwe wenna atugoberera okuyita ku There is Still Hope Tish TV testimony n'emikutu gyaffe gyonna emirala okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okuyita mu Kristo Yesu. Amina. Kakati mu kitundu kyaffe ekyasoose twakolaze omusumba Wilson Bugembe nga alina statement ze yakoze yabuuza ndiba omutuufu okusinziira ku level gy'oliko ate wandifunamu amavuunya mu mutima okusinziira ku level ki gy'oliko. Kakati basumba banne tebamulinze nakubugumya bagita batya nkoge nkumboge oba mboge nduuza mboge ne bamubakirawo bamugambye saatapu byoyogera tobitegeererako ddala nekyo ekibiina ky'olina kyayiga kikumenyera bwereere nakyo ne bakimulangira kuba agambye oyinza okuba ng'olina 100 multitude oba 1000 multitude naye baba bakumenyera bwereere woba nga tolabanga Kristo ng'ate olina abagoberezi nga 100 emabega then abantu baleke bagenda awalala. naye Mukama Katonda wange soke tubawe omusumba genda okwogera banaawe owulidde bwe kiri ebigambo abasumba ennaku zino bali mu nange entalo ezitagasa nezitalinamu naye kati ekizibu kooti yafuuka TikTok oba social we tukimalira tasobola kukwata kasimu n'akolako omusumba munekagane musumba akantu ke nalabye musooke tutudde oba n'amuyita ka evening tea ngemera saagaana kujja akane kakati statement eno akantu ako kiki ekyabaddewo nemwegaaya we munywa okulukaawa we munywa ekyawa ebyega naye mugenda ovaawo nga mutuuse ku nzikiriziganya nga mukanyiza bitebiriiwo kale banantegeera batya nange nina amafuta nino wamate bayantegeera batya nti nange am someone somewhere don't joke with me nalina kugira neŋŋamba oyo byayogera semuli makulu he is not understanding himself. Kale kasobola tukole pastor tuyongere. There's one pastor. He has a big multitude, a big crowd. He preaches too. We also hear from him. I thank God as the pastors responded to him. He said, but I'm disturbed. He said, you hear pastors say, he said, but pastors. And here a pastor who says, Jesus spoke to me last night. I saw the Lord. When I was praying, I saw the Lord. I got a vision of God a number of times. And he said, but me, I've never seen him. I've never heard God's voice. And when they speak that, I feel envious. And for us who can't see you. And he said, but what I've done, show that God exists. My gospel says that's not what shows. Even though we've got a multitude of 100,000 people. But what shows God is hearing, seeing him. This pastor asked very well. And I said, you respond to him if he's hearing. And he said, what you give the multitude, the crowd that you have. How do you witness someone how can they preach if they've not been sent? You witness of someone you've not seen? The God we accepted speaks. The creator of our mouth and God speaks to you. God speaks to you. Once you hear.
katonda tetusoma busomi kyawandiika. We don't just read the God in books. Weewawe mukama ate though even though you're carrying a Bible, God can give you a verse and he speaks through a verse. And says, read this verse, tells you to read a verse. And comes in a special way. And lands in your life. And a special verse will come and speak to you. When God decides to use a scripture, right from the beginning, from our forefathers' side, God has been speaking. Naye esimanyi kizibu kitulimu gafa abaki gafa abalokole aye n'ekirala tojja kumpaliriza kubeera ku level yo kwe siri tojja kwe kiri kati ne ezita bagita batya obuki Uzuma nti lugenze nalo lwaje lwasola. Ayogera mu lugundi mu Luganda. Ne mu Luganda kibuze. Manipulation. Obufuusa. Nabo buyitiridde kubanga saa zino aba manipulating Katonda ate be baliko. Ne omusala gukonoozerisa abbi. Namulabi. Yangambye. Era yandaze akalulu k'Uganda. Nampadde okulabula. N'agamba emwesirwaza ne mukola era kitegeera dembe mulirina sawa zino waliwo embalasi ejja kama yakozeki kumbe nze nfunye feeling zange ne support yange y'omuntu wange nenjikyusa nenjigiragira nga watu wayogera Mukama Katonda owejje mukola era Kituufu watoyo pastor kasita ayogera atate ffe abatamanyi na mulyango w'eggulu weguli oli yasiiba abeera mu 3 abeera mu 4 abeera mu 8 ekigede buli saa abeera mu kwolesebwa akati byayogera byonna biki bituufu kakati naawe ndowooza abantu okuwuliriza naawe ng'ojja ng'ovaayo bannaye n'abadde mu kusaba nenze kye nalabye sikirabanga Mukama yagenze n'ambikulira eggwanga waati n'alindera mu maaso n'aliteeka ku lusaniya kitegedde n'alabye munyagwali lyalimanda nga yeyambudde n'amasaati agatadde wali Mukama ndaga opposition egenda kulya eggwanga erimalewo tukkiriza tetukkiriza tetujuwa ebyo bigambanga balala okitegera so zirali ngambadde nteeso n'omusumba munne yali muyiseyo ku ka coffee evening ekyuma kiwagala ki kyuma andowooza naawe lwaki kimuwagadde kiwagala kyuma kinnaakyo kakati agambye ekikola Katonda what makes God is hearing and seeing ekikola Katonda kuwulira nakulaba kati gwoba owulira buwulizi nga tolaba wabaawo obuzibu abuzeko mugamba Jeremiah Mukama yange olaba ki ntantu munange ndaba obuntuntungira emiti njiraba baaba abantu balinga miti naatera okudda mu layini naye kyane bakigamba balina omukisa faith without works is there okugwiza okutaliko bikola Katonda agambye odisimulabangako naye bikola byeyogerera nti waali ali munza akola omusajja oyo munyini yatugamba Yakobo n'agamba njagala tukompeyalinga ebintu ebya ndeetera okukkiriza okutalina bikolwa nange ndeete okwange okuliko ebikolwa tulaba ani asinga ati kwona kukkiriza yes kwona kukkiriza naye njagala tulaba ani asinga manza ga Katonda teri munene na mutono olaba ebibi byonna byenkanankana mu maaso ga Katonda okay kale kanzikirize ekyo kankubuuza ekibuuzo singa osanga Derek nga mulwadde muzibu olina essente oli mulokole n'osanga Derek ataawa
n'ogamba mu linnya erya Yesu ojja kuwona n'otambula n'ogenda n'oli azze n'agamba bane Mukama akusaasira akuwonye leka tugende mu ddwaliro kwaba babiri ani ali beta and omwoyo yanuŋŋamizza okitegedde obwadde obwo nja okubageragera mu ddwaliro osanga beejenti bakutte kati wenfiira wano Mukama yabangise kati wano essaala teremererwa kati oba teremerera essaala lwaki n'engoye zoyambala ogenda n'ozigula buguzi ati mba nina sente kati okugula kiba ki kiba ki okugula ati era nina okwambala ekyokugula bakiyita batya that is action tolandi musumba weetaaga division gwe weetaaga exercise kubanga ogamba nti yeba action kati lwaki oŋŋamba nti ono gwe mutwala mu ddwaliro mbu ate Mukama ndaze ekirwadde kyo si kya ddwaliro nga si kya ddwaliro nga kyakukkiriza kokka kukkiriza na kusiga era ako tokalekaayo obuzibu bagambye ekikola Katonda kuwulira nakulaba kati wobanga tomulabangako Katonda gwolina kirabika wa bitundu okusinza ku statement ye what makes God complete seeing and hearing kati woba olinako kimu you have incomplete God. Okay, kale nga tukyali awo sinaba kumuleetera kino kyatuwadde naye njala nkubuuzeeko wano kirabika onootutaasa Abarumi 14 agamba njagala mututaase wano Abaebbulaniya 14 ati ajja kumba anza akulaba andaba bajja kukamuwa pastor ojja kumpa ojja kutuluŋŋana munnange international era batabakukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya kati konsani yange eri bweti batugambye nti kitugwanira okukkiriza nti Katonda akola ki gyali kakati wembanga nina okukkiriza nga kimanyi Katonda gyali kyogamba eri component mbasi girina ofumba otanoweza abantu 10,000 nga tomulabangako okukkiriza okutaliko bikolwa kufu nina okuwulira olina omulaba tikukkiriza bukkiriza olina omulaba basajja olina okumulaba ate nampaka olina okumulaba mugamba akwerage wagaana gwe mumwepatiikeko nti namulabi aga Yakobo sikuta oba omukuulamu nkizi nze zinkuulemu olina okumpa omukisa okitegedde kakati okusinza ku bugembe nze ntegera gye namutegeddemu nga nze bikolwa biraga nti Katonda ali naawe tiwetaaga kusooka nti mulaba n'amaaso go Katonda tiyetaaga kusooka kukolera lekisha kunnyonnyola abantu nze era mulaba mwe temufaayo Katonda nkola ki naye abantu balemereddwa okuwona mu kyaki kyaki ekonye eri awo naye gwokanya kimu mulaba naye kati ye akugamba nze saagala kubannyonnyola nnyo nti mulaba byokka byali kukola biraga nti waali. Okay, ononsonyiwa katono lubereberye agamba atya nti is it in the beginning mu ntandikwa Katonda nakola atya Katonda atonda eggulu n'ensi kati ekyo bakiyita batya ekyo bakiyita batya eyo action kakati ate kati eggulu n'ensi tugikola ki tuliraba lwaki tetwasooka kulaba Katonda eyatonda lwaki sigwe twasooka okulaba ate ng'omanyi gy'abeera kimanyi gy'abeera kati lwaki naawe okkiriza nti Katonda ono yatonda eggulu n'ensi lino ndiraba lwaki twasooka kumulaba nti munene huyo mulaba no Katonda mwoyo era abo abamunoonya bamunoonya mwoyo ne mu mazima kati lwaki tewalaba mwoyo eggulu n'omwoyo lwaki tewaliraba lwaki kati olirabira mu mubiri
Ayoguleli tuliraba mu moyo gye tugenda. Tuli mu kukkiriza nti tugenda mu ggulu. Nyero ddawa. Kkiriza bukkiriza. Okkiriza bukkiriza. Walirabako. Ate era abo bangi balirabye. Ate gwe. Ezeera kakati olaba ebintu by'eggulu ebyo. Mukama ayinza okuba yalindagako. Naye. Nga nsa ababuulira. Nze kyemanyi ku statement ya pastor Amina ni Bugembe yabadde ize yabe bannange aiwando banze kiki kale yabadde yeebuuza ng'omuntu olwo nze muwagira. Yes. Omanyi sometimes ntera okubeera ku side opposite. Nze rero nange nakugambidde mu bupaati yasoose nti Bugembe kyeyogedde nkikkaanya nakyo kituufu. Ate kati olaba ebiseera bimu naddala bino ebiro bye tulimu Katonda ow'okunnyonnyola ennyo ayinza obutakoma ku bantu. Oli mutuufu. Wabikolwa. Wobeera ku muzigo nga weeyisa bubi ovuma Katonda awo kijja kwetaagisa okunnyonnyola ennyo n'okuddamu ebibuuzo ebiyitirivu ebimukwatako abantu omukkiriza. Naye oteekawo ebikolwa ebiraga Katonda awo. Ate abamu tojja nabbagamba naye nagomba n'abaana bange jangu ojogereko ne famire yange. Ojogereko ne famire sigwali obulungi ennyo ali nga akuyita yeevuga. Gw'oluma amayingi ya poole. Olina kusaba kuweta mu mugongo bwo. Naye agenza okulaba nga muggwe mulimu Katonda. Kitegeeza ebikolwa bineeno bitulaga omuntu oyo nti waali. Ebikolwa biraga Katonda waali. Yes. Buli lwokola ebikolwa ebirungi oba omulina bwe kiri. Kyolina otegera is invisible with the physical eyes. Yes. Kati ye Bugembe kyagamba banagamba yazze mu buliwo bawulirangako mbawulira namulabe muki mu buliwo bakikola batya akitegera kuganga omuntu yeebuuza abantukesa nenga mubanzifa aboonoonyi amaka nkubuuzeko twatulangao neweebuuza ekibuuzo concerning olugendo luno lw'obulokozi kimu oba agabuuzo togaa naye Mukama naye nze kiki abalala nga kiki kyogaa nawe oliko ekikyamu mu butuufu sirike busirisi naye gwe Katonda gira kuteekeko emikono gwe Katonda kubanga oba naawe okyebuuze gira nkuteekeko emikono. So waliwo obuntu obutonotono wetugera okubeerangamu nga tukaayana we divide our sorrows. Kati statement nalabe comment section video emu eya Bugembe eyo abalokole bamwatakinga. Nze neewuunya Bugembe statement zaakola oba Katonda kyoyo gwaweereza gwatalabangako. Nze nemugenda okuwunya abalokole neewuunya. Omulokole y'omuntu oba nkyogere ntya kati kiringa ekisinga kano kuneewunyisa ku balokole n'ab'ensi nti omuntu w'ensi asobola okukola ekintu ekiri weird ekikosa ekkanisa omulokole n'ansirika bw'ati. Naye omulokole munno asobola okuba akola statement emu mu butanwa oba nga like ng'okubikulirwa kwekuli nga Katonda bw'akimuluŋŋamizza. Namusambirawo tteke ogamba yagwa namukubirawo tteke eri genda nzijukiza statement ya Pawulo bwe yali ku lugendo lwa Damascus. Yagamba teyalaba Kristo oba yawulira eddoboozi yalaba kimyanzi nti nze Kristo oyigganyanga. Teyamulabako nti wuyaze naye kino ekyamukulwa ati nagwa wansi yawulira eddoboozi nali mugamba nze Kristo bulijjo gw'oyigganyanga. Okitegeera akati kyogamba Pawulo naye byaweereza tabimanyi. Yamala n'amulaba nga tanisoweereza. Pawulo nze mu episode za Pawulo zonna zawandiise sirangawaga nti wuuyo n'abagenda mugwe yagamba abamu bagenda mugula oba eryokubiri oba bagendayo nga balamu oba mukwolesebwa nange sitegesi nina omuntu omu yagendayo simanyi mu myaka 14 oba simanyi mu mubiri oba mu mubiri nange sibitegeera
Akati kyogamba oyo ye teyalina ani yali asinga Paulo Maritim ekibiina. Ate kati obuguuni bwali bumutawanya nnyo obufalisaayo. Ate obufalisaayo ki? Nga byosoma nebyatuwadde mu gundi Paulo yabiwandiika. Kati obufalisaayo atuwadde gundi Abaruumi 10 paka 15. Ani yagiwandiika? Abaruumi author omutuufu tategeerekeka. Author omutuufu ye tategeerekeka. Tategeerekeka. Naye ng'era owulira enjogera. Nze okusinziira ku bintu ebyo ebirimu. Bwe nali omuto nakola ng'omuto oluzani akola statement ezo. Abaruumi ya Pawulo ebikola yabatume yeya gundi. Egundi Abebulaniya gy'ogamba. Ebuluzi etategeerekeka. Naye era n'okusinziira ne statements ezirimu eza Pawulo. Olaba nga za Pawulo. Abikola yabatume by'ono Dokita. Bya Dokita Luka. Yagiwandiika. Era la introduction ya Luka efaanagana n'ebikola by'abatume. Bwe kiri. Akati kyogamba Pawulo ono yawandiika ebyonyi bye lwatuwadde era mbu yali Pawulo takyaliwo. Osoma byani? Fe abaliwo. Kituufu takyaliwo. Osoma byani? Ati kati byonna tebyawandiikibwa omwoyo ajja n'asooka abeegaziya mu mutima gwange. Abigaziya. Yes. N'akugamba nti nno Katonda ajjudde olina muwulira na kumulaba. Katonda kankubuuliza okubeera musumba kano tomulabangako. Ate abantu bo bagamba ki? Nti nawulira oba wawulira Setaani. Babadde nasalikako muki mpulira statement ze n'agamba ye mu njiri ye muwagira kusinziira ne statement ye gy'agambye enjiri yange egamba bweti eyiye buli omu Katonda yamuwa enjiri ye era mutuufu. Pawulo yamuwa eri abaki eri abagentiles abannamawanga. Peter n'amutuma erisi Abayudaaya. Kakati ye bugime buli gyakugamba yamutuma mu baki mu balasita. Ate yakugamba njijukira vidiyo wagiteekako ne bagiraba yagamba kale n'obaani kino ekisa kyenina gwe n'omala ojjeeno amacupa gabakubira mu ssaawa eja si macupa bakulaba ovaayo otagala ng'owusa nga wagunye yabagamba nti naye Yesu abaaga nze gamba bulire Yesu teyakuba n'amazima n'amulamu era gyegyenkuba tulira bamu njagala nkutegeeze bigambo kituufu ng'ozaala kulezidde sooka onyongere ecupa awo nyongere ecupa y'amafuta bamwongere ecupa n'abulagala tweyanze kayembako kajjukira kale baba mutalo akagute baba mwongere muvesi ecupa y'amafuta omale okuba abantu bana ati kati akugamba ndikunywa amafuta anti kati mwenganywa nzijuzibwa ate awo nenfulumya okitegedde naye buli omu kati wayiswa soogera mu basiramu ye alina engeri gyabahandolinga kisa kiki kiri ekisa wayiswa kyaliko kirala kaali naye solomuwa akatuuti abuulire mu batali basiraamu ne bimulema. Nze namulabako by the way era akomekereza alinga ali kubuulira abasiraamu. Okimanyi namulabako bamuwako service wano ku evanju naye agenda okulaba ate lwasimanyi bwogenda mu Qur'an ate simanyi akati kuki wakulukutira nemanya nti omusajja kisa kike waliwo Omukama be yawa abakazi ye enjiri abuulira bakyala bwekiri waliwo Omukama be yawa abavubuka nga yo yabavubuka ye akwata ku bayuusi nga yatandise obbabuulira ati nkitegeera buli omu alina ki ekisa kike ekisa kike kale nsobola kujja nempalampa kisa kyo kyesitegeera kyesimanyi okitegedde gujjawo nga tuli mu sekita y'emu osobokuwagula nti naye munnange ageze wayiswa n'asangayo ali ku basiraamu ababuula naye nga byabula tebitegerekeka mugagundi awo nedda kubanga bakulukutira indesemuwe mu ngeri emu eyo naali kusobola kubeera nowagula wayiswa ku njiri y'abasiraamu
ye kanguni nayo n'olunyiri lwemanyi mu Qur'an kali yadde mmanyimu ko sigala naye mbimanyi nnyo bagamba ku Allah talina kitande kimufaanana tazaala ate era tazaalibwa Allah aliwo omuwaati bwa geregere ate yalera ebitonde nga mulimu n'embizi yaffe Allah oyo yabasooka mu geena Allah yatusookayo nze sitaani ayogera yabasooka negwe eri Qur'ani osoma ewunza lumu nayengeginga ku Qur'ani naye nga naye kanjige eri yeetaaga banyiniyo agamba abo bali already mixed ayina aya gye yasoma sigenda gyogera naye muganda wange yamalamu amaani nze giŋŋambe 2:28 nengegamba etya ndeka bulesi gyogere security weeri abasajja abakazi ennimiro zammwe zokuyita emiryango obamanju yagamba katonda wange muganda osokuyita ebuvanjuba ne bugwanjuba nogukira funa Yesu akulungamye woolina oyita takugeza kuyita manju funa na Yesu nkwebaza olw'olunaku lwaleero kyali mulamu kyampadde omukugulamu era nkwebaza okuba ezzadde lyange nange atanaba kufuna muzadde kyali mulamu yatwa Kristo omulokozi mu bulamu buno nange yalokoka omusaba ompa amagezi agatambula olugendo luno mu linnya erya Yesu amina era amina ddala manje nade ndaba akawungeezi badde banozani abasiraamu abaalumbi batematema lwa kutunda kabizi akabizi ako abime bakakoledde maketi ate kakati kagenda kuba kabbeeyi nnyo naye kyansanyusiza nti RDC musiraamu kasibe banne bakugana kantu kasibe banne lwaki mugana enva sajja balina emitima emibi obasanga nga batunda obubaani obw'emizimu tetobanyiga kutwala nefe emizimu tugoba migobe obaleka ne bizinensi zaabwe naye kakati fe akantu kaffe balwaki bakawala ate bakalya mu magezi muleka bigula kati mukabasaaliza nebagira obusungu abeeraga bakakola kanyenya naye byafaayo bigamba lwaki bakawalana kasimulayo omutume anti bagayita turakita ensi zaabwe za ddungu musenyu gayita mu buyisi kale kanoonya ebyokulya nekagwa ku ggumba nekagwa ku mutume nekabwebwenooli bakakyawirawo kale wabakatwetoleko katono otukomawo sumbalo wano namukuwaako agaye mulekere okubeera abalooya b'abasumba bamu stop being a lawyer you are pastor mulekere awo mulina ebibamala kituufu emisango gyolina wa Katonda gikulemye okukola wefudde kanso kale mudasika kale musaawa eziwerako tukomawo bwe kiri weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.